okimanyi Josh K. Tuba twolekedde Uganda Mugisha Franka tomusubya twanjula abazizanyi mukatandika ate ono bamuyita Judy Kizito Judy naye mu firimu etandika olunaku olwaleero Uganda Super gwe nagamba nyumirire Uganda tula kalira nywera Rita ne Raymond tobasuwa mu firimu etandika guno omugo gwa sinema. Ladies and gentlemen, guno omugo gwaki gwa sinema. VJ Josh K. Lonet ne Judy tobasuwa mu katandika olunaku olwaleero ono bamuyise Mavoko. Alo kampani gagadde kuleetedde firimu eno bagiyise Free Films. Okalya dakadada Uganda kyetugenda okulaba essaawa eno yennyini with me your boy VJ Josh K. Oba okalabidde ku YouTube ya Free Films nkugamba subscribing, liking, commenting. Kubanga munange o liking no commenting director Mugisha Franka. O liking no commenting gwe kyobomanya obozaamu amaanyi abakozi ba film ne bakwongera party eziddako okategedde akantu ako. Eyo nsonga nkulu. So nga tegwanyumirwe Nigeria ekyogerere jangu ku official YouTube channel yange bagiyita VJ Josh K Films. Producer bamuyita Ivan Sentam mu firimu ene etandise kati gye tutandikiddeko mu kifo ekisanyukirwamu DOP ye Eddie Raymond. Ekifo ekisanyukirwamu munnange osuuba waliwo puulu kati waliwo n'omugagga wuuno adugazza emmeeza buli kyakunywa kyolowoozaako ekiri mu bbaala eno ye yakiguzeeko kopi. Si kulwanga omukazi atuuka mbw ate mbu simanyi nze mbadde njagala Pepsi ng'ate Pepsi taliiwo. Yabigula byonna kati alabika amazeewo ebbanga ng'omukazi takola ki tajja kwe kugira amuyiseemuko ku lukomo naye ng'essimu agikwata gundi gw'omanyiwa osobola okukola loosi oguze ebyokunywa byo biri awo onoonya engeri gy'obizzaayo tojja binywa bimalawo ate engeri gy'ogamba owabbala nti nziza ssente zange oba oyiye obuyinja kati eyo nga tuvuddeyo tudda ku ono wanji baby okimanyi naawe nkulinze baby okimanyi mukwano ndi wano nkuswamye kati oli alindidde mu bbaala ono alindidde ku ndiri ku kasaawe k'abaagalana nga ndaba mpewo omanyi ako akasaawe bakayita jangu butwefuke kuba kwevulunga kati ali wano akubira omwagalwa. Omanyi kitegeeza omutima okuva wano gulino nokimanyi nga bebi nkulinze era kumanya nkulinze nnyo ala kunsanga nga nfudde omutima guvudde ne mu kifuba kati guseseetuse guli eri ekyennamukaaka mu madde oyagala kunsanga nga nfudde ne naawe ndowooza olaba ndowooza olaba ebintu byo ebyo ebireka bye bikulwisizaayo naawe woba oŋŋambye okujja lwaki naawe osookera mu birala ojja nga buzza ebintu ebirala n'osooka n'obireka ekikulu kiba kiri kisebo kiba kyagala we bagamba nti munnange jangu teri kusooka mu birala mbw ate mbadde njagala tugenda kuwa kasavu kana ne tudda ku ono ow'omu bbala agamba waayi kantandika byenywera mpola mpola oyinza okuvaawo mbu simanyi gentleman simanyi olinda mwagalwa mutandikire wamu n'atalabika abapuulu bo we bagenda mu maaso kuba tageti mu kituli munda tuba tuli awo n'abakyala n'asalako omwagalwa atuuse feinale amuwakahaaga bintu byabaagalana mmeeza yo yaddugadde dda kategedde ne bebi ebiseera ebisinga tutegezaako mazima lwaki toba amazima naye imagine twateseze essaawa ez'okutuuka wano nontuuza okimanyi waŋŋambye ogenda tuuka no ssaawa 2 kati ntudde zizino ziri 5 naawe olintegeera ddi oba olintegeera ddi mukwano so okumbuuza lwaki otuuse mu kifo ky'okumbuuza lwaki ntuuse leeti gwe otuukira mu kunvunaana weekwasaawo naawe bulijjo by'oŋŋamba otuuka leeti ate n'oŋŋamba mbuno naawe wandyogedde mpola mpola eno wandibadde oyogera mpola kubanga engeri gy'oyogerera waggulu olinga agamba nti mukulu kituufu nze bintamye amazima gennyini bebi nkubuulire ŋŋamba buzibu ntamiddwa nedda kati ogenda kuŋŋamba ki ki ekikulwisizaayo mazima ddala olaba kale ekituufu tubireke omanyi oyinza okubeeraawo ng'owuli oyagala kunnyonnyola naye nga byonnyonnyola ekituufu oli mutusika eriyo nkugenda nina gyendaga ano bebi onansonyiwa nno ŋŋenda
ng'ozze wano kuŋŋamba nti beera serious naawe kyogamba ozze kuŋŋamba bugambi mbuno ŋŋenda ozze kunsiibula omuntu azze zitugazze emmeeza ningamba tugenda kuddayo kansa nedda bankubidde essimu mukubaawo kati nengamba mu kifo ky'okuddayo kantuuke nkusiibule nenga ŋŋenda kulamuza ekituufu zinsobera naye mutuufu nze sikutegeera nze gweowa akadde akatono olwaggulu lwamuze oba ozifikisingira baani abakulu munnange uyo akatuuka ate owoza mboogira onansonyiwa mukwano nange nsonyiwa bebbi kanteme yesaawa mukazi atuuse naye baaba tanyweddeeko nakujo ŋŋenze katompadde aga genda aga bagiwa abagenzi genda akoze entondo genda munnange genda otuuke bulungi genda munnange tamuwadde ensonga lwaki atuuse leeti ate tamubulidde nawe gy'alaga naye omulenzi ono yandibadde yanyiiga dda naye engeri gye kibuguddemu ebbina muli agamba naye abantu kaakati batunuulira mabina kati oba osigadde gasimbagana na gundi yo abyakunywa byo nange n'abakazi mmwe abakozesa abaana b'abantu pulogulaamu tudda kuwa omukasaawo ali enaaswamye yayaze ndowooza ayimba kali akayimba ke bagamba akasaawe bannange tugenda okulaba ng'ate omukazi avudde eri luno lwe lugendo gy'abadde alaga ndowooza munange tomanya kati ate nze ŋŋamba eki naye kirabika bambi ye dimandi ye ebadde nga ayagala nnyo ebintu by'omulindira eno mu kasaawo okusinga eri mu lujjudde ejjukira mu biseera byange biri ebyedda emabegako ennyo edda sijja babulya nnyo naye edda omwana omu nali ŋŋenda musinka ne mugamba bebi naabwe okimanyi yitwandigenya wandigenze n'oyambala ne tweyongerayo agamba oyagala ngoye oba oyagala nze muntu kati nze ono ntuuse ate oŋŋamba sijja babuulira nange owaki mwagala kunsimoggola byali byadda kale munnange nga bamwaniriza okakasa nina kyenjagala okukolera ekyo bebi waliwo kyenjagala okukolera okimanyi tokimanyi kyogera nti okiteebereza yadde kati zibiriza nkolage kyenjagala bino bye baagala wama kati ntandise okitegeera lwaki senkulu bamuleese eri mu zicupa omanyi abakazi abamu kirayika ebintu ebyajja ento tebabyagala nnyo ajja eno yamugjamu engatto yamanye omuwuuba bebi okimanyi omutima gubadde gukkiridde eno wansi mu madde kati guli mu kuddamu kwambuka eno waggulu eno naawe gweno sooka okwatewo okkowa olabe naawe guteredde okimanyi gwe musawo w'ebisolo byange addaki kiri eno omukwano ladies and gentlemen firimu egenda mu maaso eno love story ntumiddeko mwenna ng'obeereeyo n'olaba firimu ya love story ogamba bambi kale singa ekyo ekizanyi bannange kibadde egenda mu maaso kati nga tuddako ku bizinensi y'omukulu n'okulongoosa ku bintu bino manyi edduuka liri kumpi ku kafuufu kati otabirongoosaako kasitoma ayinza otuuka n'alaba nga kikadde oba olina okulongoosa na butono ng'atuuka nga omanyi bulijjo olina obuuza kasitoma olinayo kava tozimalaawo tulina n'130 kyokka luumu teweza yadde kava ebitala njagala yeeno essimu iphone gundi eno tekino okay weri njagala enyirira munange bukulu ng'ajja munoonyeze oba muweeri eno kituufu eno emaaso 3 n'ekinkumu yegendako ng'afunira kasitoma
Yino munnange. Bwe kyomanya kava wano ze tutunda Kati olaba ffe tutunda kavoola gino kitundu gwokka. gumu kitundu gumu kitundu gwokka nze nkubuulira kuba kati olaba eyo kava woogigula n'ogiteeka ku ssimu yo almost oba oyina iPhone. Nze nkubuulira naye akanaana nedda ate kajja kukola ekituufu kyo gumu kitundu. Kale kola ogumu ebbiri tukiveemu. Kale kati yeekubye alina mutwalo. Kale leeta nkuwe munnange engeri gy'onyiriramu. Kankuwe munnange kinsusseeko naye naye tobagambe olina gy'ogijja ku mutwalo nzitunda gumu kitundu. Tolaba almost efaananya iPhone. Kwata ggwe kati oli ku mutindo. Simbi nnungi. Ng'ajjayo akadasita ke kawa omuyaayi kyeyongerayo ganda egenda mu maaso. Okalya ddakadda tuli mu kulaba akatundu akasookera ddala okugamba subscribing nga liking commenting ate ekintu kibeere nga kyekola munnange wo subscribing n'oteekako n'akade buli we tuteekayo video we paba kitegeeza oba ogenda funawo notification osobola ogiraba mu budde obeere first commenter. First commenters gye muli gwe okimanyi mbadde njagala kusalako eyo kabula alyose n'atamusalako kuba ekituufu ffe tumanyi ekivaayo eri. Muganda wange nze obulamu bunnyumira. Gwe ojjukira kiri ekikazi kyange kye nagambako kiri nkimanyi okitegedde ekyo kyennyini olaba kikazi kisazeeko nentandika okugira neneegala banja omwana oba kiri ekyana kinyankole guza kyalisa agamba kiina eggundi eringa mpuumumpu kirabika kinyankole ekyo nga wali agenda kutondera omwana nkubulire Katonda linga eyakola naye eddiirwa ntondera omwana nga malayika ya ku nsi mwana olina engeri gy'owaana mu kikazi ky'ekituufu yadde simulabangako nendinga amulaba mu mensi zange gwolaba mwana amazima gogali nti kyali kiri mulayi ekituufu kiri ekyana nkifuirako mwana era nemala nkisangako omuntu musabusi nze mutuga gwe kiri ekyana buli bwe kibeera okumpiza empulira n'enkuba ne weeba etonnya gobanga musana genda nempulira ng'ebyenda byonna bitudde mu intestine we zirina okubeera naye ng'amunyumiza ku kike munange ekyange nakyo madda naye kijja ewaka tekimmuka we kijja ewange tekimmuka kijja fayini olaba ebintu byakyo kugamba twaganye buganye nemba nga nze kitwala autu tekikutuka mwana kati nze simanyi kyakikola naye ngaekituufu kyekyana weekiri naye tetunabaako etwatudaba gwe naawe olaba kolayo kimu ekyana kiwa obudde gwe olaba oba okyagala kyagala naye nze sinze buzibu kati kojja ng'atandika omubuulira kutya bw'akyusa ebikazi by'abannaabwe bwe yalina obukugu akyusa n'ebifumbo tayimingi ategedde kati ng'amuwale kikya ekyana kikyusa tayimingi gwe gundi bw'eggyemu amampa ati abo bamaama baagala bafaako kifunza nze mmanyi wanudde nze nja kifuna naawe nja kifuna mu ngeri yange batumiddeko bwe naamuli eyo nga mwategeera bamaama abo nga munnange wabeera mu nju yo muyita mami n'omulerako ebyo bye baagala eraba ono omukwano kyekyo buli omu abeera wamuwa mirembe era kati gwe munnange otamuwa mirembe oli otya mukwano tuddako ewaakyo kikazi kyabwe ne bo tebannamanya nti kikazi kyabwe buli omu amanyi kikazi kye omwana gwe naye nabo obuwala mutukola ebintu bino si birungi nalinze akasimuko nekabala nze nenga kati bebi nalinze essimu nga sigifuna ate wabadde nga kakonze kankubire
Ye nze ndi wano ndinze ggwe. Nange ninze gwe weka gwansimbula nsobole okweyongerayo. Kale nze enviiri zange zifaanana bubi. Kuba kati munnange we nagambye zino enviiri zo kati zivudde ku mulembe. Mbadde njagala sibayo ndala. Njagala neetegeke ngende lumu gonsangeyo. Baasi alina okusooka okusoleeza enviiri amale okwetegeka balyoke beesangeyo. Kale mukwano. Kale ddiya munnange engeri gy'akkiriziganyiza okuteekako akasente awo waliwo laavu. Awo omwana eyagamba nze munnange laavu etaliimu ssente erina engeri gye mpunyiramu ng'ekigajji ekitakaawa. Nze oli omusajja yaleetawo n'akasimu. Gwe mwana nze yaleeta nkujjukize kano kayitero 42 gundi. Yewedde. Yakakolako ne lwako ataliiwo obudde. Anti obuzibu mu dduuka muno ono makanika akanika amasimu. Gwe okimanyi kati weeks 2 tugenda mu mwezi esimu yange sigifuna. Onaze kubanja ate mubi. 5 10 akubiddeko nangamba njibati. Mu dakika 5 ba 10 agenda gwe baba njagala. Leero oyagala kasimu. Ekituufu kyo leero ndaba ogyetaze. Jakuba yetali. Kati yetaliwo tukoze tutya? Njagala simu. Gwe nze nkubulye njagala simu oba sekyo ng'amanjira ntwala paka wano mukaaga. Kola boti tuula. Temanyi obudde bwonna simanyi sawa kintuufu. Nenga agenda ku. Akadde konna ali mu kujja. Gwe tuulira. Kati nkubuulire newe gunaaba mwezi oba mulinda paka ku makya ndi wano esimu yange nzirayo nayo. Omanya makanika esimu ezizza emizigo gwe munna. Makanika manyi makanika ba smartphone ennaku zino balina kye bayita owners risk. Oba oyagala okukyusiza screen ng'agenda gisalako akabaati tagenda kyusa nnamba ga munnange weefa ng'otwala ekintu kyo ayinza ogira ati ebintu ne byonooneka. Munnange bebi yakikoze n'ateekako akasente era kati saaluuni twasomye dda. Kituufu zino enviiri zeetaagamu litaaki kubanga bannange growth ye kye yeekoze wa enviiri zonna baazikutudde. Saa yakumupepetta. Annange lava ina engeri gyekozesaamu ebintu. Kati munnange ng'ono atuuka bamulabyeko eri ku dduuka. Munnange kwata awo male okusiba obulungi kategedde akantu ako. Kati Mavoko ng'atuuka mbawulira mwogerako autu. Leero gwe naawe tuli baana bato tulina okukozesa obuwala bwaffe nga tukyali bato. Saa yakulya ku ssente be bano abakula ne bagamba nze obuwala tebwansala. Abalina okukozesa obuwala bwabwe nga bakyali bano bo badigize. Bano basawo bakuuzi b'amannyo bakuuzi ba binnyo. Ate bano leero wabula gwe balina mwaka we. Okimanyi bano leero balinamu kasente. Era gwe ky'obumanya Tulina ba mu by'okwemamaza gwe biri ebintu bye weesirwaza naawe bakwatako gamba tonkwatako omugaga muleke naawe akwateko ebintu tugire. Aga leero sigenda suula siteepu. Ndowooza gwe obeera eyo owulira ekyana kijja ogire. Kumbe nakyo kiri eyo kigamba oba kati leero ngenda mukola ki wabula leero watampa 3 tajja laba ku kyamuzaala. Munnange babamaliriza basuuleyo biggwerawa. Njagala tugikwate mpola mpola tugyetegereze kubanga ejjudde ebyokuyiga ate ng'ennyuma okkamala ogenda kuba oyiga ebintu bingi mu mukwano butya bw'osobola okukwata omwagalwawo era biki ebiviirako relationship z'abantu abamu okwawukana. Okategedde byonna mu firimu eno. Kati naawe osobola okulaba eno firimu ne weetereeza. Subscribinga, likinga, commentinga eggonyige n'akadde ekintu kyekole. Munnange agendera ku bbanja mu mikwano gyange n'abamanyiira bo bakuuzi bagenze kukola. Abaana tebaagala kukola. Bawoza tulina edduuka lyaffe Katonda lye yatuwa. No
input just wash and give out naye bakola olowooza gwe bakola abo sajja omulaba n'ono n'azunga n'oli babuulire kukyusa basajja nga ngoye bave wa Josh buli wa Franka bali abaana oyinza n'obateebereza okuzaala olowooza bazaala tebazaala kumbe bagezi tugenda kubatandikirawo akatundu akokubiri director bamuyise Mugisha Franka producer Ivan Sentam production manager Kizito Judy director of photography ye Eddie Raymond story ya Kizito Judy costume designer Nakid Vira editor Mugisha Franco casting obe yakola ku byabazanyi mavoko Free Films production aya basi avija Joshke tugenda kubeera nga tusinkana katundu akaddako subscribe like comment and share love you all Joshke